Abatendekebwa Obusawo abanyiddwa ennyo nga medical interns bazzeemu okutiisatiisa nga bagenda okuteeka wansi ebikola olwa gavumenti obutabawa ssente zaabwe. Okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina ekigatta Abatendekebwa Obusawo Federation of Uganda Medical Interns, Dr. Musa Lumumba bakkaanya gavumenti okubongeza ensako okuva mu mitwalo 75 okutuuka ku kadde 2.5 naye okutusakata ensimbi tebazifunanga. Pulezidenti wamala dde okuwa ekiragiro directive wamala dde ogiwa naye twebuuza ano yatateeka mu nkola ebintu by'ogamba ba intern pharmacists, ba doctors, ba dental surgeons bafune sente zaabwe $2.7 sente ntono nnyo ezo $2.7. Bano bagamba nti singa gavumenti bawuliriza eby'okujjanjala abantu bakubivaako. Tumaze ennaku 67 ani omuntu asobola okubeerawo n'abakama bafa bali mu office tebasobola kubeerawo just ennaku 30 nga tebafunye musaala. Kati baagala ffe tukole tutya? Abasoba n'abakola amalwaliro ga gavumenti okwetoolera eggwanga lyonna bawadde gavumenti ennaku 3 ng'ekoze ku nsonga zaabwe awadde ekyo tebagenda kudda mu woodi. Services ezitali emergency tetugenda ziwaayo, tetugenda kubanga tuzikola mu bbanga ery'ennaku 3 lyetuwadde gavumenti eveeyo n'enkola ennuŋŋamu egamba nti nno ebizibu byammwe tugenda bikolako bwe tuti. Abasawo bano okutuuka okutiisatiisa bwe bati nga n'ekirwadde ky'Ebola kyongedde okusaasaana mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Abasawo begatte mu kibiina ki Uganda Medical Association nga bakulembeddwamu Dr. Samuel Oledo bwe basabidde gavumenti okukola ku nsonga y'abasawo bano abo bayambako naddala mu kiseera kino ng'Ebola ataamye. Be basawo abatandikirwako kiba kitegeeza omulwadde wa Ebola wajja ng'obubonero tebulabise nnyo. Bano bw'oba okasuse mu katiyabaga tojja mwetaaga kukola nga talina kyakulya mu lubuto. N'emmotoka ze muvuga tewali gy'oyinza kuvuga nga totadde mu mafuta. Kati gwe lwaki okitwala nti nno ye omuntu ayinza okutambula nga talina gulukose mu mubiri? Tewali landlord akkiriza musasula oluvannyuma myezi 3 taliiyo. Kyokka ku Lwokutaano na wiikendi mu bweyamo n'omukisa mu minisitule y'ebyobulamu Emmanuel alina byonna ku ssimu yagumya abasawo nti ensimbi zaabwe zaweerezeddwa era wiikendi bwenaggweerako nga bazifunye. Abayizi abasoma obusawo ssente zaabwe bazisindise mu training centers. Abangi bajja kufuna ssente ku accounts zaabo nga okutandika eno wiikendi nene ali next week. So basigale nga bakakamu nga bakola emirimu gyabwe. Shabu Chad Nalujja yakusakidde eggulu lino.